Bismillahirrahmanirrahim. Edduwa gy'otalina kubeera ng'olekayo mu ssala. Nabbi waffe Muhammadi tugamba nti yena omuntu asaala ng'omaze atashahudu oba atahiyaatu n'okusaalira omubaka sallallahu alayhi wasallama, waliwo edduwa nabbi waffe yatugamba nti tolina kubeera ng'ogirekayo akaseera koona. Buli lw'obeera mu swala bw'oti keba swala ya suuna, waliwo edduwa ebintu biringa bina. Nabbi yagamba tovanga mu swala nga tosabye Allah kubeera nga abikuwonya oba nga abikutaasa. Yagamba ne basahaba bonna ng'abatiisa ebintu bina babeere nga at least tova mu swala nga tosabye Allah abeere nga abikutaasa. N'abagamba nti kummwe n'omu tewali asobola kuwona obubi ne fitina ey'amasiihi dajjaalu. Tugamba musabe nnyo Allah abawonye masiihi dajjaalu tabasangangawo, kubanga kigezo ky'amaanyi, kikemo ky'amaanyi nnyo. So nabbi waffe yatuwa edduwa eyo nti oba mu swala ng'omaze atashahudu n'okusaalira ku mubaka, obeere ng'ogireeta ng'osaba Allah akuwonye ebintu bina. Nga mulimu obubi akuwonye, tovanga mu swala nga tosabye Allah akuwonye ebibonerezo bya mukaburi. Ekyokubiri, tovanga mu swala nga tosabye Allah akuwonye ebibonerezo by'omuliro, kuba kufu teri asobola kugumira. Ekyokusatu, okuwona ebikemo mu bulamu buno nga tukyali ku nsi kuno, n'ebikemo ebigenda okubaawo oluvannyuma lw'okufa kwaffe oba nga tuli wansi mu ntaana. N'atugamba ekisembayo ekyokuna, akuwonye ekikemo oba ebigezo, ekigezo ky'amasiihi dajjaalu. Dajjaalu gwe muwulira agenda okujja kuno alisigala kubuukiriza, Allah aliba amusaasidde. Boona boona bagenda akaafuwala nga Allah amaze omuleeta ng'alina ku maanyi ag'obufuusa, akulage amaanyi, njala ekuluma, ennyonta ekuluma, yalina ebyokulya nga n'amazzi yagayina. So nga kizibu nnyo omuntu osigala kubukkiriza ogume nti kanfe at least naye nga sikaafuwadde ng'olabako wali ekyokulya. Kubanga abantu sente balutta dda ne bava mu ddiini lwa busente. Kati wali nga tewaliiwo kyakulya, sente teziriiwo, buli kimu, naye ng'oli yeeka yakiyina. Kubanga obusente obwo tumukozesa ensobi enene, obusente, n'atunda ekitiibwa kye kyonna n'akiwaayo olw'esente, n'ava ne mu ddiini, n'alokoka n'akola ki. So nabbi yatugamba nti bw'obanga omaze okusaala, omaze okusoma atashahudu n'osaalira ku mubaka nga bwe twasomye ejjo wa tahiyaatu, yatugamba nti beeranga ng'osaba dduwa eno nti Allahumma inni a'udhu bika min adhabi al-qabri wa min adhabi jahannama wa min fitnati al-mahya wal-mamati wa min sharri fitnati al-masiihi dajjal. Njidamu nabbi yagamba nti Allahumma inni a'udhu bika min adhabi al-qabri wa min adhabi jahannama wa min fitnati al-mahya wal-mamati wa min sharri fitnati al-masiihi dajjali oba dajjal nogifuula sukuunu wayimirira. Amakulu g'ebigambo ebyo tugamba Allahumma, oh my Lord, oh Allah, inni a'udhu bika, mazima nze neewogoma gy'oli, omponye min adhabil kaburi, omponye ebibonerezo by'omu kaburi, kubanga wansi awo si wangu. Wallahi Allah aba akusaasidde, naye nga wansi awo si wangu, kaburi nzibu nnyo. Muli buli ky'owulirako, muli ebibuuzo, muli empi, muli engolo,
muliteke wansi awo, buli kyowulirako ekikaawo ekiri awo. Wali okubuuja, okuba ennyondo. Mulaba bano ababoda bano babakuba obuyondo, tewali, bajja kukuba ennyondo okirire wansi ensinga 7 okomewo, bakukuba okomewo. Wali ennyondo wansi awo. Tusaba Allah abeere nga atutaasa kubanga si byangu. Tubeera kuno ku nsi nga tofunako yadde oluyi lw'omuzimu, naye malaika okuba empi oba akubye engulu. Wallahi ekibaza muno gamba nti singa eba enkutteko sedeva okujjawo omusaayi, wayinza okujja ekinnya. So tusaba Allah abeere nga atutaasa. Allahumma inni a'udhu bika min adhabil kabri. Ayi Allah tukusaba otutaase. Saba Allah omponye nesingiriza naawe oba newogoma gy'oli omponye ebibonerezo by'omu kaburi, kuba Allah yalina obuyinza obugamba malayika nti mumukwatako muleke nga bamuleese, temumukwatako oyo. Allah alina obuyinza, musabe abeere nga akuwonya, kubanga nezimala zikukwatako obukwasi bwe ziti, wallahi ojja kubeera nga okirojja. Nagamba nti wa min adhabi jahannama. Ayi Allah nkusaba omponye ebibonerezo by'omu muliro jahannama, ebyageyenda. Jahannama eyokya, muwulira ebirimu. Tebagenda kumusiba, bamusibe enjegere, baleege, bakukalirire nga wookalirira ekyennyanja, bakukyuseemu bwe bati, bakyuse bwe bati, otandike okubeera ng'ofenyereketa ng'ovaamu amasavu naye ng'owulira obulumi, ng'obuwulira. Allah bakyusenga bwe bati, malayika nga zikyusamu bwe ziti, bakubeko ku mpi, bakube ku ngolo, bakube enjegere nga bakubisa njegere. Kibokozesa mu makomera temuli wano mu kkomera ly'oku nsi, bajja kwokya wali wansi, muliro gwokya, olina okusaala wano wansi. Ku nsi ebikulema okusaala nga kati saazina abantu tunewuunya batasaala, tuteeka omutwe wano ku musaalo nga wagonda, naye wali ojja kuteeka omutwe ku lyanda ng'olina okusaala. Tewasaalanga ku nsanti, oteeka omutwe ku manda g'omuliro. Ayinza wallahi nkibazaamu negamba nti omuntu agenda okugyawo omutwe nga zigidde esinga n'akatwa obunene, kubanga otadde omutwe ku manda ng'osaala muli, ogenda okugyawo omutwe bw'oti ng'enuuru gy'ofunye wano eno esinga n'akatwe kaneeno obunene. Saba Allah abeere nga atutaasa. N'ogamba nti wa min fitnati almahya walmamaati. Ayi Allah nkusaba omponye ebikemo by'obulamu buno nga nkyali ku nsi. Ebikemo bingi, saba Allah obeere ng'obimponya, gw'olina obuyinza ku byo. Saba Allah omponye ebikemo by'obulamu bw'ensi eno. Walmamaati, n'ebikemo ng'amaze okufa, kubanga era bakyakukemera ddala wadde ng'ofudde. Mizimu bikimuwulira abantu wansi awo waliwo ebikemo, ate era okufaako kuyinza ofuuka ekikemo eri abasigaddewo. So nosaba Allah abeere nga abikutaasa. N'ogamba ekisembayo nti wa min sharri fitnati almasihi dajjaaru. Ayi Allah nkusaba omponye obubi bw'ekikemo kya masihi dajjaaru, kubanga si dajjaalu si mwangu. Omwogera omusomako yagenda okujja nga alina eriiso limu nga liri wano, nga n'abiri gano nga tegaliwo, nga alina eriiso limu lyokka bwe riti. Ogamba ati nze Katonda, kkiriza nze Katonda nkuwa ebyobulamu. Ennyonta Allah gy'asooka alumya abantu nga tewali kyakulya okumala emyezi, tewali mazzi, byonna ng'ensulo zonna zaakamira, buli kimu nga tewaliwo sangaliizi wadde n'erimu, jjajja nga tewakyali. Deni aleete masihi dajjalo ng'alina kutuuzi ng'asobola ogira bw'ati. N'olabanga walaba miraaji, abasomako olaba miraaji eyo ebeera mu nkubo mukolansi, n'olengera ng'amazzi naye nga tewali mazzi. Kati ye agenda agira bw'ati omukono olabe nga mulimu amazzi n'ebyokulya nga mayinja, nga temulina kyakulya. Okkirize nti ye Katonda ofe ng'ofudde ng'oli mukafiiri, olw'okubanga enjala ekuli bubi. So kikemo ky'amaanyi nnyo, saba Allah abeere nga akitutaasa. Luweeyo ngiddamu nga tusaba Allah bambi abeere nga atuwonya era atutaasiza ddala, kuba yekka yasobola okubeera nga atutaasa. Kabuli buli kimu Allah yakirinako obuyinza. Yasobola ogamba nti kabuli tomunyiga neekuleka, naye waatagigamba nabbi yagamba nti kabuli gy'olaba
okubanga okuyozaayoza okwaniriza bweti okugwa kuwa akafumito oba okugwa muhaaga bweti embiri zino zigenda kubeera nga zeeyisanganya just haaga yayo embrace okwaniriza so kati olowooza nga amaze okwaniriza ekyokulya kigenda kubeera ki nga haaga embiri zeeyisenganyiza bweziti olinga kyapati saba Allah abeere nga attaasa nabbi agamba nti gamba bisimillah omaze okusaala omaze okusoma atahiyatu tovanga muswala bambi kwegayiridde wetusomye edduwa eno kwegayiridde nnyo gamba nti Allahumma inni a'udhu bika min adhabi al-kabri wa min adhabi jahannama wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al-masih dajjal. Jiddamu ogusemba gamba nti Allahumma inni a'udhu bika min adhabi al-kabri wa min adhabi jahannama wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al-masih dajjal. Al-masih dajjal. Wa barakallahu fikum.